namungi w'omuntu yeeyiye ku kitebe ky'abasisita Gogonya ekisangibwa ekisubi mu Busiro okwetaba ku mukolo ogw'ebyafaayo nga basisita bakuba ebirayiro okuweereza Omukama. Ekitambiro kya misa kikulembeddwa mu Ssaabasumba essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere nga kyetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo okubadde ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matya Lwanga Bwanika, mmeeya w'eggombolola y'e Katabi ekitebe kino mwe kisangibwa Ronald Kalema ne bannaddiini okuva mu bigo eby'enjawulo. Abasisita bakubye ebirayiro byabwe eby'olubeerera wansi w'ekibiina ki Immaculate Heart of Reparatrix babadde bano okubadde Sisita Maria Caroline Nakasumba, Sisita Maria Stephen Nakabuye, Sisita Maria Justin Nakayole wamu ne Sisita Maria Agnes Nakirayi. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere mu bubaka bwe yeebazizza abazadde abawaayo abaana baabwe okuweereza ekereziya ku mutendera gw'obusaseredooti ababiikira ne babbuladha, kyagamba nti kyakwongera okuggumiza ekibira kya Kristo. Twebaza nnyo abazadde abakkiriza nabo bandisobodde ogaana titoyingirayo togendayo njagala sukaali tonsubya sukaali n'ebirala bingi nnyo naye abazadde mwebale nnyo bannyabo ne bassebo okulaba nga mukubadde. Ssaabasumba era mu bubaka bw'awanjagidde gavumenti ekole ku kizibu ky'enguudo embi mu ggwanga z'agamba nti zidobonkanyizza ebyobusobozi mu ggwanga n'okukaluubiriza obulamu bw'abannansi. Twatandise bulungi omwaka naye embeera yaffe ey'okugaana okwefuga n'okwegendereza yetuleetera oluusi okugenda okufa amangu ate ne tugamba nti Katonda yatuyise. Abakola ku nguudo n'abasirikale basajja battu ne bakazi battu bafube okutukwasisa amateeka naye kati mazibu nnyo okukwata gali nga gatakyagasa. Musirikale omu namubuuza wa traffic n'agamba ffe tunaakola tutya oliba omukwata ng'ajjayo simu ng'agamba yogera n'ono ogenda okwogera ng'omuntu w'amaanyi nnyo era gavumenti genda mu maaso oba ofoofe. Abasisita abalala bajaguza okweza emyaka 25 emyaka 56 mu buweereza bwe balimu eri Omukama Katonda. Bano bateereddwako empeta ezankusibiddaawo ng'akabonerako okwenywereza ku mutonzi mu buweereza bwabwe. Tusaba Omukama ekikolwa kino kye mukoze kibaviiremu ebibala bingi ddala okunyweza bingi ddala naddala okunyweza okukkiriza okusuubira awamu n'okwagala Katonda okusingawo. Ku bajaguza okuweza emyaka 60 kubaddeko Sisita Maria Compta Najjemba, Sisita Maria Kirewo Nakitto wamu ne Sisita Maria Grace Kisakye Nantumbwe, Ronald Kitanda ne Rachel Namuli, BBS Terefayina agesigika.